tukyali mu 2021 nga tonaba kwerabira. Yes, kati gwe wena oba olina kyonna ky'oli mukola sambyako oba olina kyewateekateeka ati oba 2026 ngenda kubanga nzimbye kalina fuba okulaba nga lisika saawa za leero otema emiti. Nze Jacinta Love omuntu wa bulijjo, not forgetting that yes mbanizaako nnyo wano ku Rural and Urban Media. Abalungi bange basinza osubscribing, I love you so much, not forgetting abantu abali abroad, abantu abali US, abantu abali South Africa, ate mwembagala nnyo Dubai, banange Abu Dhabi, Saudi Arabia, mwabana mwembagala because babi kino kintu mukyagala ate mukiposhenga as usual. Mbeera n'abayimbi bammwe nembeera ngamba babaleetera abe mungamba yes fefeta nengamba aha tuyina ono katunyumyako naye munanga ate we see what is behind the scene, what is really going to their lives. Kibakikola batya kiri kitya side eyo nawe nobeera nga ate omanyanga kubanga omubiri omubeera wala. Mala okutereera tulina omuyimbi kati ebisingwa kuba nti kati bebamukale kuba tumanyi nti balidde nnyo sente zeggulu kinene kale baada nnyo eggulu eyo bintu bino ne babibeeramu nnyo era nga y'omu kubaddaabiriza obubondo bw'abantu be basita kibiina kikulirwa bakamiliyoni y'omu kubakulirwa ate kuba superstars bakimanyi nnyo akyogera akiggumiza munnange siye mulala ye Abdunyogonya mumalanga kunyenyangako ne munkyusa waladde akayimbawo producer Nachawulira munyenyangako mulabo bankyasa naye kati nze nedda saba bintu byakunyenya kuba omanyi kati engeri gyenjagala nyo ebintu by'okulyalya omuntu ayinza okuba yagudde mu nnyama mu bifi ne bagala banza okusana olaba obuzibu simugwiza okugwa mu nnyama ono bintu ne bitabuka bintu by'okufa kale by the way oluyimba naye kati wamma tubulire ddala lwaki wajja ne idea oluyimba okulufumira alina ensonga yange nammala ebbanga nakulya sole abantu babaziika nnyo nga balamu. Never bituufu. I don't believe in that. Bangamba naddala omuntu w'omusoto omuntu nga yafudde musota ebiseera ebisinga abaziika balamu. Omusota kisasa tegukuttira. Okubanga by the way nze nina n'omusajja w'embaale yampa eddagala ly'omusota. Omuntu osobola omujja. Kwatako nnyo nanoonya omanyi omuntu okulinnya emmotoka okuva embaale najja Kampala nga nnoonya. Nagamba ye omusota gwamuluma emirundi 3. Naye nga baba balowooza afudde nga mulamu kakinampa eddagala eryo ye nankakasa nangamba nti omuntu olaba nga bamutadde mu ddiiro basabe magalo manyi magalo obabe munkwatireko mumwasanika olulimi ogira oba okyo olulimi lwe oteke eddagala okitwala dakiika nga 3 dakiika 3 nga tannaddanguluma nga wa musota yakakasa nti abantu musota baba balamu. Kitegeeza that idea ey'oluyimba olwamala kunyenyangako nafuna oluyimba olwamala kunyenyangako kuba nabagamba gamba ng'ow'omusota tiyetafiira ddala obusaga omukwata omutima n'atassa labayo obuziikwa naye nga nekyewalidde okijjukira n'obuyimba obuwerekera oliramu ebimu naye nga tasobola bagamba bannange bane munywako obuugi bannange ennyama mpulira akawoowo naye bane mbabulira amazima ga Katonda njagala nzibe mba nga nfudde mumale ennaku nga wiiki nga 2 nga temunnanziika. Okay, intro mugirabye omukulu Abdunyogonya yes ndowooza munange musobola okwaga mutegeera intro mugirabye pozi bakuzaalawa kuba twala okumanya ngeri gye wayimbamu akayimba ako kunyenyangako uli waawa baaba nze banzaala ku kyalo bakiyita Gambwa disitulikiti yaffe y'Ekasanda then yayemugende mwabeebukuya kati twala sikwewuunya naye engeri gy'oyimba Etiana Kiboga awefeera be banasingo bukuya mwabe singo mu Luganda banasingo mukima Buganda mu Uganda tuli banasingo mukuba muki mu Buganda mu mpiira naye ati tolina sikulabangako wadde mu ttiimu yonna tolinamu ati ate nnoze munnange nga nasambirako ku kika ky'embogo oli wambogo manya nasambirako ku kika ky'embogo nga kyaliyanga twabira makulu ewa jjajjaffe Kayiira lwa kubanga emyaka gigeze
bye bintu byoyimba lwansonga nti wakula ne jjajja so akuyimba njagala kubanga oyimba nnyo ebintu binyonyola nnyo byamakulu nnyo nti muntu alina okufumiitiriza nnyo bimanya no nze ng'omuntu njagala nnyo kati omanyi ekisanyusa okugamba nti Katikkiro wa Buganda ayagala oluyimba lwange ekyo nkulya nnyo ng'okyogera omanyi ekisanyusa okugamba nti omutaka ayagala oluyimba lwange kati obula okusinkana Mutanda omukwate kukwase emikolo gy'omutanda njimbye emirundi mingi kituufu wetwali bamunaneka bayina weze naliyo n'okubanga omuyimbi mpozi waliyo ne Mwami Ssemakula twegatibwako Ssemakula era naliyo kakati nze ng'omuntu njagala nnyo okuyimba mese bw'oba ogoberera ennyimba zange neziba zamukwane simanyi mune kuyimbayimbamu wakiri kire nze siyimba kunoonya ssente siyimba nti bankaka siyimba nti management endagira leero nyimba luno nyimba njagadde nkira ku makya nenga njagala kati n'oluyimba lwe nimukuwanika waliyita munneetooloola ajanira otovuga speed soko okwata enkola omanyi kati ogeze lweta nti Kabaka otera nnyo okuyimba ku mikolo gye olinamu that cultural thing just soko kuba ogambye nsimanyi wasamba omupiira ogw'ekika kwa katikati genda okula kali ekika soko tubulekaawo maama aliwa maama ekika ki mba nnyoko kati maama wange Wankima tata wange aba muzukulu wa Mugema tata wa Mbogo bazukulu ba Kayira mbabaye Oluganda kale kati bali wakati wano tutesulage wakoziwe mutuulira ddala ffe tutuula Gambwa mama wange ali Mubende naye waka Gambwa wakitange Gambwa bakayita butini naye nga ndi w'ekasanda batu bonna b'ekasanda tuli b'emiti ya Namba era bw'otuuka n'okwata Masaka bw'oti n'oyingira okutandika obuswa bulongo obulenzi awo bagamba omutabani atuuse togenda tomanyi eyo Masaka waliwo ngambye buswa bulongo kati oli mutofu kati miti ya Namba buswa bulongo Mukikinda Kira Myanzi Kasa awo wonna nze ndi mwana wawe Sanda ogenda Kikando eno oli mutuufu Simba Mulenzi kawo ndi munyini mu kirungi wakola na White House eyo abayimbi bayekatu ngezuka omufunyemu kati okay kati okuyimba who inspired you otandika otya oliwa ntandikwa yange katika nkutandikira enzo ntegere noba nga togize naye kati utandikire mu music okuloko komanyi kati ngendo kwa bwesituka ogambe kati kanyimbe kati nze nina okukkiriza mutima gwange Katonda bwe yali atutonda abayimbi abali mu ggwanga tulimu ebika bingi abantu ba bandi mulimu omuntu nga muyimbi naye nga gwetomumanyi nga era talent naye nga wakabinya alinnya n'ennyonyi naye nga gwetomumanyi era nabo nsobola obakumenya nga gwe tobamanyi just gomanyi naye nga gye bali bayimbi ng'alina n'ebizimbe nina bemmanyi naye nga just nga amanye gaabwe tebeera bisa mu Uganda eno Katonda nze kyeyantondera nze ndi music performer ne bw'oleeta nga bafu babadde bakaaba abantu bonna nga bakaaba ne bagamba nti twagala oyimbye ku bantu abo baseke bave mu kukaaba badde engulu ensonga lwaki abayimbi ba Uganda beebuuza nnyo abudoona akola atya kati era onjagala mbabuulire nga ntudde na mu TV Katonda yantonda nga ndi music performer buli kivulu ekibeera mu Uganda kati gwaliwo n'ebivulu by'otala nkuuka kitobero kiggunda ate bimu nali nkyali muto kati ebivulu nali nkyakule odda mu bino simanya Buddu FM etegese Digidde Embuka buli district oba buli radio osobola tosobola kusanga ekipande nga tekuliiko nze omanyi lwaki Digidde nali nkyali muto abantu nze bamanyi nti show ebeegaanye obikkawo zibawo ebituli kati nze kyekyendi yensonga kyolakuza abudunyogunya simanyi wali abamanyi nti abudunyogunya abatali ku show y'emubeere tegenda tuli miliyoni za 48 miliyoni 48 ensonga ki ne kampuni zikuwubulanga buli lunaku beeyongero zimanya
oshegedde kati wadi abatamanyi kati nga beeyongedde okummanya kati nze bwogenda Masaka bwogenda Bugere bwogenda Lugero bwogenda Wanga totimbye ebyabudunyu bagamba nti singa wataddemu omusajja waffe abudunyugunya tuzibikira ebituli yensonga lwaki waliwo omuyimbi omuntu atuuka ku kisaawe n'akompleni nga twali mukivulu nga wamaanyi nnyo tugenda otuukayo sente twasayininga nga busayinizi wali ku lupapulo zifu agenda okwetegeeza nga bampadde sente nyingi agamba tekisoboka lwaki ono yafunye miliyoni emu n'ekituufu kati ono yali ategese kyava amugamba lwaki balaba tebafunye zino oli naafuna ziri n'amugamba ensobi gy'okoze oyogerako tomumanyi mbadde njagala omuyimbi wayimbe bw'amala okuyimba tovaawo okitegeere nti ono abadde azigwanidde era ekyankola obulungi oli n'atuula kati ngenda okuva ku shoga ennyini yajja ngamba muganda wange nange ebyange mbanga mbitegese sokompa essimu yo kati oli n'amugamba abudunyugunya okataddemu naye kati kati tunaaba kalifayini yesi nti oli wankizo ate oli muyimbi yesi gwoza kyekyo kuba abaana bayimba waliwo joga mu byalo ne bagamba twagala omuyimbi gundi nti ate sikukuba kuliko John Black ate sikulina okubeerako mukaabya kulina obeerako gundi ekitegeera bayimbi bafe abakuumirira stage ne bagisitula kati ku myaka gy'emito watulaye nti asajja abakulu bano basinga osooka okukwatirira stage bano abakuze naddala bayimba akadongo kamu nti oba otegese ekivulwa ddala mu kyalo kati kuli muyimbi wa kadongo kamu stage bategenda kukwata bebayimba anti buli muntu kale ayimba naye nti mwina engeri kale ennyimba zammwe engeri gye zirina amakulu nnyo nti omuntu esooka nemubeesabeesa nemuwa embeera eyokufi kati okuyimba kyekikolera kati okay waliyo nakugambye abayimbi tuli banjawulo basudde yabayimba ddala lwakubatemufolowinga basudde yagamba abayimbi tuli banjawulo mulimu ayimba gye bamulaba ne mubaamu asanyusa ne mubaamu ayimba gwe wennyini yayazze kati ne mubaamu ayimba nti oluyimba lwe waba alutaddemu waba akutuddeko ekitundu n'ogamba okoze ki naawe okugyamu oluyimba olwo bese mulese muleke luyimbe niwabawo gwoteekako sekendi 5 n'okubawo mulala sekendi 5 mu ddakiika 2 n'okubamu abayimbi bana kati oba abayimbi kati kyekinzizaayo wali wenkugambidde nti ku myaka gy'emito tumanyi abasajja abakulu be basinga okukwatirira stage mukabi anga mwegambye awo stage eri awo bagundi babire kasodde baani awo myaka egyo emikadde kadde egyo bajjajja gwe ku myaka gy'emito bana bakadde be bakuinspiringa mu famire mulinamu omuyimbi kiki ekyakuleetera okuba naye ngaogweno kuba tubamanyi mwe mutandikira wano mugundi mu bomboka biki mutandika kubuukabuuka anti enkugambye nenkugamba naye ku myaka gy'emito kakati waliwo omuyimbi wano kankubuuza omwami gwe bayita Alex Mukulu omumanyi tamumanya na muzeeyi Alex Mukulu omanyi bulungi omanyi ennyimba zemmwe manyiyo lumu bajita yali luyimba akuba jita naye kati omanyi emyaka gye yakamala mu industry ng'ayimba oba nga jasimaali anti alina ebintu bingi byakolako ngamba mu kuyimba nze byakola sibimanyi mu kuyimba nti ayimba ne bamatovu muzeeyi matovu wa firimu mamini ate ze mmanyidde nnyo ate mu firimu simanyidde nnyo eri mu kati bw'oba ogaba ekitiibwa ng'ogamba abayimbi ba Uganda osobola okumenya 10 nga taliimu ekisinzira w'oyimiridde mukozi ng'okyamuukiridde omanyi byanjawulo sikukyamuukirira anti kati abayo tutwawule nti wali omuliddeko nga bagaba za awadi because omwami yennyini awadi zona ze bagaba zino eziriwo kati tebamumenyangako nga bagaba ng'ogyeko jasi nga bagaba bandi live performance naye mugoba zino simanyi biki okay upcoming artist biki byonna byonna baba babaddewo wadde naye era yena tebamwanka ogumu ogyeko eneeno yebagamba nti tugaba nitwaba amativu waliwo omwana gwolaba nga ye nga upcoming nga yasebudde ndongo kati olwo mwana bano abato tebakuba lockdown singa tuli wala bano abaana yase DJ tumbiza sound awo bagundi kati omanyi tino tebakuba gundi lockdown singa tuli kati kankuddemu singa tusabudde anti singa tewaliwo lockdown ate teyandiyimbye kale DJ tumbiza sound yaliyiza aweerawo ekintu ate yani kati kyandijjiddewo kiti era wali baddewo hiiti awo ejjirawo anti kale ne bwataba oyo baana bangi abaana bayimba bulungi kale situation ya John Black bwe yajjira
najja n'eddoboozi eti yewe omuwaawa ddi olaba ng'ekyo kibadde nga muwobudde kati wenyimba za John Black era nze abantu babiri nga bagamba John Black tamanyi kwimba nembalaba kati bategedde njagala okwata enyimba za John Black oziwoobudde ayina lyrics ayina chanting yakugamba eddoboozi yali lisaaka eddoboozi yamanyi bwakikola naye engeri gyawandiikamu kikuwaliriza okuyimba ebintu bye okubiwulira kakati gojja kubuulya buulizi just bikuyiteko oba nokyagamba ekyalesi mukulu saala tuve n'abantu banyonyoke mwami Alex mukulu ekintu ekyo y'omu ku bayimbi nange bebereka neŋŋamba nti neegomba omulabako lwakuba munnange mwembatya nze be neegomba okugamba nti neegomba omulabako ate kumuoli ayinirako tivi n'agamba nze Alex mutalina kyeŋŋamba nedda nakaba mutu kisinziira labayo nzawutuka wembatiira nze nga ŋŋamba n'omusajja oyo Katonda yamukolako emyaka 40 nga nakati bakyamwogera buli muntu alina wayagala ogwa buli muntu ali passionate ku bintu ebimu tezayinza okuba music sigamba nti oba kine eyinza okuba ze music tugambe ng'ola nti oba wa Nicki Minaj tanyumira nga njagala Cardi B eyakopaani Nicki Minaj ekitegeera nga ate nze njagala oli Cardi B ekimanyi yakopa Nicki Minaj naye nga zijja kugwerikola ki nti buli muntu alina test mu music Samisa nange ku myaka emito njagala nnyo kadongo kamu. Ku myaka ejange ndi muto nno baganda bange. Era nti njagala nnyo kuki? Era manyi nnyo kadongo kamu. Nnyo muwuliriza nnyo. Ojana kufumbira wangaale. Ali tutugala nnyo ya ate tomuka sipi. Tomuka sipi. Nga kati ekibadde kati mane njagala kijjayo nti buli muntu alina testi. Nze mukola ayinza okuba ayimba ebibuulirira. Naye nga si buli muntu. Waliwo abantu abali mu industry muno nga gwe tojja mubuuza nnyimba okitegedde kyembadde ngezako okugamba nti olina ensonga ekubuyisa Sebato oyimba kati namugamba nti mwami Sebato ate kati balegendi abo kati beba Uganda kafeero babasangawo nadde nkumenyera ebika byabayimba bagenzi basudde babasangawo ennyimba z'amasomerezo oziraba nnyo okimanyi nti waliwo abaziwandiika hano mu Uganda nga bazimbyemu n'ebizimbe ye naakugamba nti nze okukola nti nze Namagoma nze agiwandiikira mwegagawadde nemotoka kati omuggyako kuba nti muyimbi abatali performing artist naye ng'aba muwandiisi basi yakugambye obulamu bwange bwonna sirina kyenalikoza nenkugamba nze okubanga tonkuba ku TV yongeza bugeza emirundi kiina makulu gwe kikukakasawo kugamba nti nze siri muyimbi olwokuba kutonkuba abala bankuba ate ate abala bantegeera sitegeera niba ba tebankuba gwe lwaki wekakasa nogaa nti naye muyimbi naawe oyo gwe tazanya nako TV yaffe gwe lwaki olowooza bwoti omusajja ajja mugamba bwoti akugire wano nga minisitule eva muwandiikira twagala otuyizeeyo oluyimba olukwatawaliwo olugero olugamba abudwe nagamye ndi muzukulu wa mugema nti amaaso g'omuganda gali amaaso g'omuganda gali mu ngalo Bannayuganda kaakube sobola bagamba nti Bannayuganda ffe tukkiriza nnyo ebintu bye tulabiyeko Bannayuganda bagala nnyo ebintu bye balaba ku maaso kyokka tomunenya nnyo nti waba omuntu tutamutegedde nnyo n'atamuwagira twagala nnyo omuntu avayo n'atwera agamba ye Munnayuganda mukazi Mukatoliki obusisitaani no bwagala bugaali byonna byosoma wabirabako saabira naye kati twakola bajjajja batata baffe batugamba nti olina okuba nga anti Bannayuganda ate ffe abantu abasooka tebabagamba tebabakakasa ensonga kyekugambye nti Bannayuganda abantu abasookawo tebabakakasa nti wano tuvola nti tulina eddiini muno zotamanyi muwendo tino ono bwagamba ejja nti nze njagala kumukkirize ng'embiri muzisazeeko kati nga gwowakana nga ye agambye munze eddiini gye njagala ntasige nti Munnayuganda kyomufosinga kyensonga ki nti baleka ebintu ebisinga ebyamakulu ne babireka kati kubanga buli muntu Katonda bwe yatonda mu nsi muno yamutonda n'ekigendererwa buli muntu gwolaba Katonda bwe yatonda mu nsi muno alina ekigendererwa osobola okusanga omwana ewaka nga mulema nga yeewalula naye nga famire yonna bwesinga Katonda yatonda buli muntu gwolaba bayibayo mu nsi muno alina ekigendererwa era totanga wano yokubaza nogamba nze amabamboola wenyingira wano no Katonda yakutonda nti gwe ogenda kunyigiriza mu kino ng'ate oyamba mu kino ogenda kufunira mu kino ng'ate ofiirwa mu kino otandikirawo okuyimba natandikirawo omusajja omukulu omumpi ennyo bamuyita Wire Mukaabya Ssaabasanyusa wa Uganda ye Wire Mukaabya ne Buchani amaaso olwokiraba kati waki obudde waawo nekooya
kati osobola okulaba naddamu kati Mzee Mukaabya yasobodde kakusaakawa Mzee Mukaabya saanya ogenda erinnyo wala naye ye kati akusanga Mzee kakati Mzee Mukaabya oyo nze nali mu kibuga muno nandi awo bampita Byandaala lwaki Byandaala Byandaala olulimi Oluganda olumanyi kati kantandika okwiga oba obyanza omuntu ali awo ng'obyanza ng'onona kano n'onona ndi Muganda n'enkwasitole yange tojja kumalako interview tojja gimalako lwaki ate nze ajja kuba nkuyimiza nga ate gwe bw'okaaba kati y'ensonga lwaki saagala Sirino Mukaabya, ojja kukaaba kuba enakuwaza nnyo ati Mzee Mukaabya amala omufuna nalina generator awo nga mukama wange ng'anoonya abaana basobola okutambulira ku generator ng'ololi ludda generator nali namongo nali kyaliyanga nnyo myaka emeka by the way ndowooza emyaka nga 14 kirasi kyawo senior 4 senior 2 oba oba ebyantu bifeeko ebyo ebya kirasi soko by'essomero kati we banoonya omuntu agendera nze neesooka kuba nze nali njagala nnyo okuyimba nnyo kati gayitwa tubeera mu kibanda kyaffe gainagamba naye nagendera ku generator eno abana abasajja bamuwenga ssente zange bali bankisansenyi kasanvu ngigenda lunaku lulamba nga bayimbise ekola ku byuma byabwe bagenda okuyimba nga bataaba akati nze neesooka neŋŋamba nze ebiseera ebyo bampitanga kyuma kyalebe nali mutonyo naye nga nina amaanyi nnyo wagamba kyuma kyalebe oyo kabezi oyo ajja gisitwanga nayekka akati neŋŋenda netandika tingiti nali njagala nnyo ebidongo n'okuyimba nanze kaseera mbeerawo olabe ati si obabeere kumpi nze ekivuga kye nasooka okukuba mu nsi bakiyita jazz settra kati ezo nazikuba teri agenzigiriza era nze teri yanjigiriza jazz yani mzee yanja nnyo kubanga nali muto naye nga nina beat kakati yali akuba ebigoma ebyo yalwala kati bwalwala ne banoonya bikubanga bamuyita kazindaalo sekate kakati nze ngende nali mukujjukujju nengenda ku bigoma navaayo ne bagamba ngenda kukuba kati nakubanga ngajjawo nti beat tatata ne bayimba munnange nga oganamulanga bijja bonna basigala ne mbakubira kati omala obbakubira ate ekeera tebaddamu ne bagamba oli omwana yatukubidde ajja akube gyotubuuza kati mwaka kyawaawa ndowooza 28 asi byawala yawo kumpi yawo nali nga ndaba 28 tandika okuba bujazo kati waliwo oluyimba lwa Bobi Wine baluyitanga bada mama nga lwamaanyi nga fiina mugero yazinanga bukalipso kati nga manyo buzina kati oli gayi bwe yali akuba jazi bwe yakomawo kati Mzee Mukaabya ayimbakaimbakana ebyomunju muno ebyomunju wajjangala kati kumbe bugenderako kati nembusika nenzisa Mzee nagamba sikoma abantu bakuwe kusiteji gye mugenzi okuwetanga bweresi Mzee nagamba oyo omwana kyayazinye ebintu Mzee Mukaabya sadda mabega Mzee Mukaabya natandika okunteeka ku mutto nga bukaseera agamba omwana ono ajja kuzina obuzina nga bwembeere nenzina okuzina ne bakuba enduulu era oba olengera olumbala wa Lukagga baluyita Babigambo Boys Babigambo Boys muliwa abaana abato abaali bazinamu walimu nyakudawo ndwetegereza kakati waliwo n'oluyimba lwa Mzee Mukaabya ga mwanyina zennina omusungo ajojamira omusaada olwo olusoga yalimba ne Malagala olwo limba nalwo nalimu era akalenzi akalimu nga nesibye akatengi wano era oba butongoli talente kakati kati akuwata kyasi nawutandika okuyimba kati namusumbuwa nnyo otya nga buli wabeera yebase nga nzija n'akatabo Mzee nakoze akayimba kange yimba nga nawe oba oliawo nga bijja ngamba betonatuuka nenzirayo nenkola ebirala nagaana kati olumu munyimba akayimba ako kayimba kaike nasookeko nabaka kyenva gamba kabandolezo olomutinde ebinnya myaka emeka olwo gituuse emekaawo awo ndoza twali tuyingidde mu 2019 awo naye nawe wali wayimba dda 2019 zirenga mu 2 I think ndoza nga 2010 hati sa okulaba kabandole
kakati aŋŋamba namunyimbira notandika saba limu wakola oluyimba otyo olwo katugereze mu myaka okwo anti bakubanga obuti lwakwaba imbire eno tukatugenda mu studio na biki naye oli bakubiranga engalo bati kati kale kuba engalo nga bwogamba kabandolezo gambale piredi olumutindebi nga bwokola boti ngawuliriza nasituka oluso wanyimanyi nonyinyaga kagere ngogiramu oba n'okuba wano bwoti okunoonya biiti nagamba kakati nayita omuvubuka yali akola ebiseera ebyo gaali oyo yakubanga ndeko zijukiza abantu nemvuze supidi tukyali kulwan abalibedira omulonzi wange sagala werabire mukwano olina okuba nga osubscribinga mukwano sharinga twagamba nti fe abayimbi bammwe twagala nnyo tetwagala nnyo ate kujjayo nnyo birala naye nga twagala nnyo mumanye ebibakwatako olwaki omuntu atandika ty okubeera bwatyo si bayimbi bokka bula buli muntu ali talented tuba tumukutusako njakuba nga tubirako abalunzi bange mwena mwena mubagala nnyo agamba ti producer Franka nange sonirize nyina wenkulabyekaawo munaye ng'olina byotereza bunange muganange mpagala nnyo ate kyaline Abudu Nyugunyago tusinga okumanyako yakuba oluyimba mumalanga kunyenyangako nayo libo nange nabajjukiza obadde waali nti nange nabajjukiza nti banyenyangako ekyo ekituufu kati bano kyatugamba kati muvuddeyo mujjayo obuti kati muze mukabya ŋŋamba ayita omuvubuka koloti agamugamba omwana oyo njagala y'abaasookawo olwo mukeseko ku kivulu ennonga yaffe yalinga yatuwa watemuliwa bwoba ojjukira twali mukalagi ogundi kalagi wano gundi nakule nasooka okuyimba manyiwawo mukalagi nagamba omwana oyo njagala y'abaasooka kati jjukira ngenda okuyimba nga maninye ebyokuzina ate nga sitya kalagi wano kayunga mugereraawo kati bampa okuyimba abantu bakuba enduulu mu kisaawe mu kahoolo ako katwalimu anti basibanga bikaali iholo eryawo mukati yali eyo manju tonotonotonowete enyimba kyebagamba kabandula mubitookenga ne muzeyi n'avayo eriti n'amakulu gaali kikwali buto naye ndabanga ebigambo biwanvu kati omanye abayimbi bedda bayimbanga basabika nnyo ebiseera ebyo walingawo nnyo akalango ke bakubanga nga balanga emipiira pireri otegedde mandera pireri nenyongerako kyembaga kabandole zambale pireri ng'olubalese ebintu bya kondomu lifeguard biki kati nenkikyusa bwene nga kyembagamba kabandole zambale pireri kabandole ate zegundi ez'amaanyi emmotoka ez'amaanyi ng'otinda ebinnya ng'otinda bitinde tenakola sheeyo ne muzeyi yava n'agamba mwana gwe gaba abantu bomukyalo nga bakutegedde balaba ng'oyimbye ebintu muzeyi kwe kunzijja mu bivuga nagamba kati olina kudda ku stage kuba bivuga tegeza muzeyi mukaala ebivuga ogenda kulemalira mu bivuga ate nze nina kyenkulabyemu ekyokuyimba era mukama yannyamba akayimba kangako kenasooka nako ekituufu akayimba kangako katunga nnyo tegeza muzeyi mukaabya yakuwa platform wonna mukyonna era muzeyi mukaabya waliyo ekivulu nga bakiyita ekitobero kya CBS yajja nga bamuwadde ennyimba nnya yali amaze okunzikiririza aziyimbe agamba ennyimba zange nnya mwami Medi Nsereko nda kuyimbako ssatu ng'amugamba ono omwana gwendi naye ayimbeko oluyimba lumu anti abijayo abigambe twali ffenna omanyi nafuuka ekiseera nenfuuka mukwano gwe nga mmotoka yenze muteramu engatto ngoye biki kati nga nze mwerekerako by the way nze kuva dani mwana mwangu nze akajo obunaku kemanyi ejjaze libukananzige kati bwe tutuuka mu kisaawe bamulaga program nze mukaabya ogenda kuyimba ennyimba nnya kati agamba Medi Nsereko awo ne Abbo Mukiibi Ferebi waliwo ne Kawenja abagamba ngenda ku nnyimba zange nnya njagala muggyeko oluyimba lumu ndiwona omwana yaba asookawo nze nnyimba ennyimba mmeka ssatu namugamba njagala omwana oyo mumuwe ku mukisa
muwulize byayimba kati abutunyukunya abwe wooli owulidde muzeeyi abigambo ogenda mu kisobera ekyamaani okutya kokka jjukira ebitobere byajjizanga otandikula ng'obugere bwera bukufuuyirira atudde kati neze nali mujjukira nali mukujjukujju kati abakubijjukira baali baffe nga buli muyimbi akutegeera n'abakubi bamukutegeera okitegedde kakati nga bagenda ku stage nga bagamba nze ngenda esooka basooka kuwa muli ne basetinga bulungi papalapa netandika kati waaliwo ebiseera ebyo obupiira kondom baziyitanga kali mpitawa bali balina engeri baziyitamu oba life waliwo endala trust condom kati baali bataddemu ziruddewo gwe wakaziraba abo balikugadiza dda naye zaliwo ebika bingi naye nga gwe tobimanyi baali ndoza bataddemu sente mu kivu nga balina bokisi nyingi ne t-shirt nyingi kati nyimba oluyimba olwo ekisaawe kyonna omanyi mayimba nenkwata ne ku matu ng'abantu baleetanga nnyo nga sikyawulya nenkola bwenti kati kyebava bagamba yimiriza nenyimiriza abasajja ne bava eri nga badduka emisinde ne bokisi ne babuuza abantu mu audience aluddemu omanye ekisaawe ekyo n'ogamba amazika ne gapitamu kati bano omuzeeyi Mukaabya ng'atudde wali bwati ne bapateko kati natulanga emmanga nga manyi bagenda kuŋŋamba vaayo kati nga bagamba bata kati nayimbanga naye ng'atya bali audience nga sijira naye ng'atya bano abangamba salako kakati ngenda okwatunira bwenti nga ndaba bukanjaja nga bo bennyini bapanseko nenyimba stage nejjula abantu netugaba t-shirt netugaba nenvayo nagenda okuva ku stage nga siyenze era muzeeyi yansanga ebusanzi nze nali mu banki nenkwata akazino netimba netuvayo nenkomo naŋŋamba naye gwe mwana gwe omanye kugira bwati ompola kati olaba kyokola naye tokimanyi naye si gwe bwe mbeera naawe obeera mulala olinya kustage obanga alina ekintu ekikwamwaliyo yali omuyimbi ne mugamba walabika waliyo omuyimbi naye nali sikola ki simumanyi nga baafa naŋŋamba gwe togenda kuba muyimbi bano baga nti yawandiise nnyo biki naye ogenda kudda mu bigere byange era okumanya muzeeyi yakituukiriza ne bwe tuyisanga ku kivvulu anzikiriza kumusookawo yasookawo naye omumanyi nga nenye ku stage nkimanyi nanikulabyeko abudu nakusanga eriweero baliweero mu kisaawe nali nkulabyeko era omulala yali akoze ku kintu ekyo otabula nti ekivvulu omuntu tabula taddamu kuyimba omuntu yali akoze ku kintu ekyo bamuyita bebe twali naye ngomveza speed mwawo katu nti nakola naye tuwa namba olikire bakolera minzaani ku katikitiki kuyita mukwano katikitiki ngolena minzaani mbijjukira ekivulu kimu naye nga nali nkyasoma naye mbijjukira ebiseera nze nali muyimbi awo nga nyimba nabo kati mu kutuuka nasangayo baddenzo balaga mafini nga bakabi nga bakuba endongo nga bwebazigini owakabina maso wangonja akabwati naye ejjukira nina ekintu ekinyambala kati denza ava ku siteegi ninya siteegi ye yennyini yalina okuyimirira ataalabe olwo ofunye oluyimba olulala awo olwo maze okukuba njagala njikube netiwakanyirina sola ku mulongoti omanyi nedda akayimba sokomemu akayimba muwala genda lindako nkubuulire sobwedda ndi wano nnyabo nkulindeera yenze abudde nnyo okunyeeyo gowulira ayakuyimbira akayimba kapireri gwe siri wa bbeeyi siri wa kitalo naye okimanyi mwasasudde kundaba kati nno njagala njikube ekisabe nakayimba ako muzeeyi Mukaabya wakaddamu remix sekaddamu gundi yakoppa akayimba ako omwana yakaddamu nakawulira yaddamu yagezaako njikube kumakya njikube njagala sebadala akafumitiza kakati bebe olwo batuwadde omulimu tuzze fe abayimbi abayimba loka abayimba mu byalo kati nkubuulya nafuuka namba 2
Kuchivulu nga bebe kulukwale agala kwonoona. Angela nga waliyo Lema. Lema naye omutadde mu bintu. Bonna yimba nabeera bonna. Angela yaliwo. Denzo. Lema. Angela ki? Angela Kalule. Angela Kalule Tuddeyo? Bebe kulu ali mu gundi. Atudde waggulu ku hama. Tuyimba. Bayimba. Banteeka mu namba 4. Ngenda okwimba mu 4 bebe yali atudde ku mmotoka. Najje manju nayita Josh. Cowboy yali ayimbye aliwa. Njagala mpete ya cowboy ayimbye awo. Nenzija ne mugamba last time naga. Tosobola kuddamu kuyimbira mu namba 4 kati bano baba nayimba biki? Olina kuyimbira eri waggulu. Kale yategeeza gwe oyimba nga mugenda olwo ajjukira musajja wattu bajosi bantwale bato kati nga tugenda awaddako nga banteeka mu namba 10. Namba 10 nga omaye yali anziririra yali Angela Kalule. Mwaje mukwano ayina kayimba kalikakuba nawe ninda naye agenda okujja kushonga nga byayonoonese dda abantu bonna baseke enkuba yali yatonye nga balabeeku abantu bayimuse dda era bebe twali tutudde mu woteeri bati bakyakuwa matu Embalala n'asituka n'agamba okuva na leero omuyimbi yenna nyugunya gwasookawo okuyimba batakyayimba alina amakulu nga bayimuse bw'amala okuyimba era yateekawo oluyimba lwe ani era nabiranga ku stage yandula ekyavuga nga mulina kiggalira nenfuuka nambe alindako kitegeeza nga gwe omuyimbi ow'amaanyi gwe olina omuleeta nze ndeeta omuyimbi ng'okyali eno wamuzayi mukabi Mugagamero gyo mwaka kyawo tetwali mu 2014 akati nga ntandika okuyimba era Remo yo mukwano gwange nnyo mugamba one day nemugamba Rema omanyi Remo yo bebe ayina ekintu kyeyakola Rema nga kyali Mugagamero bebe teyakkirizanga Rema ayimire byuma bino ebivuga nga tayimbirako ezo nyimba zinasiza nsigo mu mwezi wenenga fe twazulyadda nga ina kwata microphone nga tekuli kintu nakisabula busabuzi wali nagasikulya nga bebamusikulira nayasa siku mambi nga ino omugamu wa hayi namugamba kati nga ogamba audience nagamba ono gwendeeta mambi kyeza yamuyamba kyamaanyi obulamu bwe bonna yagalanga nnyo omwana ayimba era nga muyimbisa kapera kumayo ku kyebayita okuyimba kapera noyimba enyimba abantu bali n'ababuuza kuba yabeeranga ku stage nga muyimbisa namugamba akola atya amunyimbiremu wali wansi balemera namugamba ki endulu naye nga tekuli bivuga era lumu Lema yali mu mmotoka nga atudde mu kosa twatamiranga mu kosa nemugamba nze omanyi nze mpulira ekintu mu mutima gwange bagenda okuba bakabi mu Uganda muno era Lema buli wansanga ateeka okumpa ekyetaano oba ekyebiri apita nabbi we buli wansanga ngamba nabbi wange oyo muwe ekyetaano tobuuza soko kimuwe kuba namugamba ogenda kuba wakabi Lema nalwakabi kati kyekiri kyenkugambye nti nze nyinza okuba siyimbisa nnyo nga siyimba nnyo naye tonzikirizanga okujja ku kivulukooli kati awo bwoza byagala ovaotya kati sawa toli mugundi Mugagamero abutunyugunya ava atya Mugagamero then ayingire eno gyali kati ne music omuntu yenna yenna omuntu bwakula otandika okunoonya ebintu byo ng'omuntu tolika okwezuula n'ogamba kati omanyi kati njagala wano kati kankulage kati lasita ng'omuntu mu mwezi musobola okukola sho 3 nze nina obuvunanyizibwa man nina abaana nina nange n'okuzimba ku mayumba nga bo kati nze mbeerawo nende sho 3 mu mwaka era lasita wankubira akasimu nti tugenda yiganga okitegeera buli kimu akiina kati ate nze nkyanoona nze ndikanatalina okuwenja nawe gundi engombo ogina ate nengombo era olibuuza musozi ajja kuga nti engombo yo myeyi yajogeranga ate nze musozi anawangala nnyo naye weyawenyezanga Rema gwe yali gwe omu ku tonkuba mogolozo otugambe baali oyo kyali wange bonna bakyali bange nga bwekyo ate nokeza ate ekyali wange nnyo bulaa tugamba nti lave besanga wano
kavamo obusonga butono. Bekwanira byabwe. Okay, kati abutunyugunyo okuba hit. Oli mali ya Rwandi. Ka mumalanga kunyenya. Byozera nyimba zaliwo naye mumalanga tujja ofude mugagamel otanze okweyiya. Webimba lwangere nasokera ko ngavude mugagamel. Wada mukibina acho bawasigala ngoli. Nasigala nzeka. Olwo muzayi mukabe namukyawuliziganya. Muzayi mukabe shows zayagala zonna mpita ne muyimbirako nandwe matekise shows zange nenzija na nyimbirako. Era muzayi wange wesikonkona. Kyakifuna mbuzi bungo omuvuddeko. Yenyini yangamba omwana omukulu anoonyeko. Jeta kulira. Nagenda n'anoonya. Era muzeyi mukabe wabanjagala ne wankubira kati era nkugamba bugambi ngenda soka kula muzeyi. Nkulaba. Kati olwo abutunyugunya avude mugagamero. Atuuka yimba mumalanga kunyenya. Sokombe idea sokondage ku idea y'oluyimba nali ne mugenzi gwe bayita Harriet Sache. Mumanyi. Sache twatuyimbisa Clever J. Ebiseera ebyo nga group leaders. Namuyimbisa ngajja nze bwengende wa Kisache yanjagala nnyo alindako imwe lindako kuyimbisa kistategede nga mumuyigiriza Clever kati bebintu ndawa byaki totekereva je wadda no tigwe kati toka katachayimba tebamugula sho ayimba nate ndi yadda ngaje wamwe ayi kati tubeera ne mugenzi Harriet agamba abo dombani jagala tudde management nenze jagala bintu gobo bikola ngulampita brother ne mugamba twali mutawana bandi yaliye nangamba tongeremo muyimbi mugamba ne tukubire Clever joyo aina mu hypo wamanye tu mu byalo yo tomwepanka ngako akutta Clever joyo akusabula alinga gaja bona mno ya mchale yo nenkwata Clever nenteka ku kipande nenteka ko mukama wange yayina akayimba awe biseera ali ezache ulo yampa sentence nengena ne mukolera ebintu bye nono ya poster ne bana kola poster ne kola bana no walampe mtino baye bana za ne pa abantu ne bateka bana kakati Clever atane ko tutawanyanga tajja ku show mungama ne maninge na kuandika yoro ozanga lwachi olusi yagena natanda atenga abantu nga twakolanga chef twagala muyimbi akolechi ave kukwano tuliramala kumala tuwa ya mwezi munaba tulikazinga tajana amana ko ane mungamina kuandika yoro yimba nanga bakale nawo nyimba jemvudde bishi namanga nako mangaterwa nako ngaluka abyani tubala mulimba lwange mwali ali ekikisaje isegeza ogenda okuyimba olimba olwo ngana yayina jemvudde izo nyimba zali nkadda nkadde kati nga yakubashuka kati abona lwaki wa muyimba olaba kati olimba lukwata olimba lukwata ngamba mwenye nazomanyi toso ni wabayimbi kati peteke kama tuba twakamala okuwa poster kiti nafa kwano bwange umle mirembe lero limba abantu abava mu nseno banene yali mukwano gwange nnyo olwo agenda kati mukuba oluyimba musigala mwekka tusigalawo naffe agenda otegeza ova mu nseno olimba olwo weruli tumaze okuba nkugambe nga lwerukuba n'ekivulu waliwo akantu akasinga okunyumira mu luyimba olwo kimanja kuba mpunyiriza emmere waliwo akantu koyimbaawo kakolasi ennaku olwo ndiba mumaze okulonda nga n'eddoboozi limaze okuwola njagala kusooka kanyimbiramu awo katono akaliwa anti kapaati ako nga maze okgenda awo okuba oba okutteko nnyo kyekingesemmere ku meza nga naye enjala ennuma ebereza bwendibanga kumu abali awo terikwendaba yendi tunulatunula nkyanga siraba ku bazadde bange kinkaabya enkwasa kanzizo maina yimba ngolimbo audience yonna nekaaba kati ate ne mane bagamba kanzirye nzinywe kasate wali yazintuma ate bamane batalo ne bazine kisawe kyonna balete soda kati awo katonda kiyakolera owenjawulo nkukaabya ate nekusasa kumalanga kunyenya bwenzi kati nze olaba kati nze mbya n'abayimbi nentamba n'omuyimbi obanga kenzo banemugamba olwalo njagala yimbira ku bantu abakaabe nangamba ogachupa ate nemugamba beera mu audience netandika bonna nolabanga bajje ngulira pasenge oyimbira abantu bona ne bagwamu awentukira ogamba binkaabya binkwasa kanza nange nyingine sobola okukaba n'amaziga nengaje nga ndikushunga kuta microphone nga binkaabya nendeeta amaziga gennyini nentula nenkabira ddala nga abantu bonna ekisaawe nekikaaba kali nekyemba nengamba naye kanziryenzi nywe kasate wali yazintuma ate bonna idea nayo jijja idea nyini ena kuwaza
Ogwamu amaanyi n'ogaana ntufu ngenda kufa. Kati nze mu bigambo bye tuba twogera muno mwezi gy'oluyimba kati waliwo ebigambo bagenda bagamba mwana nze kinnuma mwana n'ofa akyaliwo akubanja yasooka n'okujja kumala logo omuntu gw'obanja obusente bw'otaatija kusasula. kakati nalokozemu olimba baleeta mu neetooloole ngenda kufa mu neetooloole bemmanja abasomi baca ogenda ddooli tukyalire Awudunyugunya omuyimbi waffe muyimbi ayimba atabula musikamanya nti oba ayimba kadongo kamu naye ate ku myaka gye ye ayimba kusanyusa abantu abaguliddeko nti ye alina talenti Muzeeyi Mikabi tukutumiddeko nnyo nnyini yavumbula ekitone ky'omwana ono abamukwatako Muzeeyi Bebekulu mukama waffe tukutumiddeko omugenzi ali ekisakye ne Fabire munange mukama amuwummuze emirembe n'abadde mu lugendo lungi tukyali naye agenda tubulira wano watuuse ali mu kibiina ki akola biki sofa mufumbo si mufumbo bingi sala bimenya ngenda banga tusuna kimu ku kimu kyali gye sitalabye omuntu wa bulijjo nze tuli ku Rulo and Urban Media kwano tovaako subscribinga ate usharing ate bado kyatemetemera asireka naawe kati njagala nti kati olw'okujja njagala okujja omaze okuyimba mugenzi amaze okufa tufuze nnyo ku lugendo lwa music tuyingidde nnyo eri wansi lwasooka naye nnyo tumanye music ono omutambuze otya kati omugenzi amaze okuvaala ekisa kye mumaze okuyimba mumalanga kunyeenya wasaako ki kati olaba ndowooza gwobadde okwagala naye bigenze biweddewo tokyalina plan B ani akusanga awo twasooka ntofeerezengamu nga bwobitegeera kyaliwo waba afudde plani zonna zisooka nezigwawo waliwo swagaawo bakayanira bintu bano baagala byuma bano baagala nnyumba bano bakayanira baana osegera eseza walinga osulawo kumpi naye awo wali mubeera mwenna twali nnyo ntaki nze omugenzi alwet ne bwe yabeeranga n'omusajja ng'omanya nga nkubira naŋŋamba buladi kati nsanga ku popopo nenvuga naŋŋamba omukako ebyakuwa ate oba tomusiimye saagala weekuba emutima yogera ate bannange mumaaso kumaaso nga mugamba oyo nno omuko gwendabye gwe omuntu owabirabanga naawe n'ogamba yali kyaliwange omanyi okuba n'omuntu nga mukwano gwo wali baddeko n'omuntu nga mukwano gwo ng'ayinza n'obutabulira bantu byama byabwe nze kisa kye bagenda omuzika ku kyaki nga nze mmanyi naye ng'abantu bonna ne baganda be na bonna wande twali tutudde mu mmotoka pade bitama bwe yafiira bamuzunzezunzaawo twatudde mu mmotoka kisa kyona akaaba amaziga ng'akaaba bukaabi nemugamba maisisi wajjemu olubuto omanyi nga twekuba lwali maisisi wajjemu olubuto nkugulira empeke tukuluma agamba sooka oggalewoawo nagamba olaba pade oyo engeri gye bamubonyabonya nange wesibe mugezi bwe ngenda okubona nemugamba lwaki nagamba wembeera tebakimanyi muze nazuula dda famire yange endala kubanga yaŋŋamba nti kitawulire mukuba byasula yebakiso nti wande ng'akuze nga mukulu ye takimanyi tusuuba muzaala kati aba afuluma ng'ayita ku luggi lw'ekisenge awulira maama w'omuto ng'agamba kitaawe omwana oyo oli mubuulira ddi titumuzaala wano bamuzaala singo ko mukitali namugamba tobyogerako kuba saagala muntu yenna akimanyi oyo mwana wange omukulu muki mulujja naye ekisa kye yabiwulira kyamuzaamu abeganega n'atandika mpola okunoonya famire ye kitaawe yafiira mu lutalo nyina najja naye nga muto oyo omusajja n'awasa nyina kati ate nyina n'afa ng'azadde oli Lugonva ayafa kakati Lugonva afa gulaba osigala awaka nga siwe bakuzaala ate ng'olyawo ng'atewo tolinawo maamawo tolinawo kitaawo kakati ye n'alwana nnyo n'ategera famire ye bwagimanya nanandika n'okukolerayo emikolo n'obamanyisa nti yabamanya naye bano ab'ewaka teyabagamba kati kyekiri ekimukabe naga bano bagenda kunkayanira nnyo ne bano bagenda kunkayanira nnyo kwe kugamba naganze bagenda kunsiika naye ku kereziya kozi ogenda kikolote yasooka kwagala kyaki ng'asabira bamuyitanga kiwedde ono ng'ayagala akikolere bamuziikaawo kati n'alyoka akyusa n'alyoka addawa n'asaba nnyo ng'agera ekiro ng'agenda n'afuuka simanyi n'afuna neema simana biki era nze bagenda obyogerawo era nze bayogera nebagamba ekyo kyembamukola kuba kyeyali asinga okwagala yali mukwano badde sikamanyi kakubye wala kati netuddaawo nenzirawo nenzira mujyange kati biwedde
oyimba weka ebiseera ebyo Simba yali eyimba nnyo beating eyimba nnyo kati okuba oluyimba kyawa amaze okufa amaze okufa olulima litakyawaddanga amazina aseetula olwo kati wenzezaawo kati lukubamu ambiyansi olaba awokesaawo nentandika okuba ne mabaala awo ssebo ng'olwo ntandisa tokuba ebidandali ati kati omanyire embeera abantu bagenda mu bidongo babeerawo bakugamba omanyize sigendayo ate babeerawo bakugamba nti wabaawo sawo yokugira okubibyamu ambiyansi nekoleeza jjukira abasajja babeeramu ne beesiba amakooti n'oluddamu emirundi kati nentandika okudda butobu nentandika bwentyo nemba nekaza bwekaza nentandika nengenda bwe kati sawa yaleero akutunyogonya maze okubyeyo nyimba zo obadde mu space ojo oyininga otya kati sawa zino wooli twatula lunaku lumu ne mukwano gwange bamuyita Baby Deo my brother oda woninda ombuulire omusanga connection yakumanya connection yo ne Baby Deo kubanga mwinamu engeri gye style mwinamu engeri gye mukwatagana kakati Deo bamuzaala Mubende ate kati lukudolwero nange naliwe Mubende wakubanga ndikasa nange Mubende kati Deo alina akayimba ke yayimba bakayita ababodaboda tebalina musango goleka tokamenya kamane kati yakayimba nze ndi mukyala ate kati nga negomba nnyo okuyimba n'oyo kyali ewewaffe kati si mukadde nnyo eyimba mutera olaba ka video kolabanga wama yali mwana kid beeyo bebiseera ebyo kakati tugenda okwesanga ngekituufu tukwatagana kati lumu ne mugana efere tusobola kukola kyaffe kati tugamba tunonye muvubuka omulala olwoyenga akyali wa Budumulasa kyali na Budumulasa olonze mujjayo olwakubi kawanga alina kawanga namumalanga kunyenyanyenya kakati gundi nga tuga tunonye omulala nga tufuna Asani Nduga mukama nti kula omugugu tuwera abantu bameka anayimba babweyana Asani Nduga kakati Nduga tutawanya nnyo abwagira nayimba ekirokole ayimba mu lwaliro n'amala wiiki bbiri nga tazze bwasolooza tadda netuga tukoze tutya anonyamustalinga ekibiina ekyo nti nze nayina home base nga Deo ayina Homeland Empire yezijukira Homeland Empire yes kati kyetuba tusanye tugamba tukole Homeland Production tugiregistalinga nga bandi yaffe yani tugenda tugiregistalinga nga bandi yaffe babiri olwo gwe muno byakwa Budumulasi olwo oli avuddeyo eri nange nonvuddeyo nze kuvadde ni musajja mukozi wa ssente kati mulaze ssente bwe ziri bwe tutegeka sho 10 twalako nnya ntwaleko nnya tugabeko 2 okitegedde zine 2 zetugenda okukola tugenda kuyitanga abayimbi mikwano gyaffe ng'oyita saano oyita nobateekamu n'okuba ekisaawo nekijjula buli omu naatwala ettooke lye nkulaba okitegedde kati agenda ngino bibali nga bikola onaku agenda milioni 5 ne mugamba tebikola kati waliyo kasente kituufu mu byalo mulimu ssente lwakubanti abantu tebabitegeera yalowooza nti bw'onoyimba wano noyimba era ojja kunsanga ng'oluusi nabyenkusinga kubanga nze nsobola okumanya kati gwayimba e Kampala woba wakabinga gwoliko gwe Kateero nze bweteeka ekivu kyange ngakubiranga Kateero buladi kyekiriwo nti kiriya nyogunya kiki ti buladi ogenda kumpisaamu egaali mwaboono na bali mu birombe muganda mwabasikasika mwabaza mu byalo Gravity bonna mwabaza nze nabayigiriza okuyimba live anti nze nkubuulira nze saate neekwe Kateero yali ayimba baala ngayimbira ku Sydney ne mugamba engeri gye tugenda mu byalo abantu bee mu byalo tebaagala Sydney mbadde njagalo gye tutandike wano engeri gye tukolamu ki nkulage bakuba live ezo wano drop zonna Gravity zakuba zaali zange nga nze zimuyigiriza sikulimba ne bajja n'abebyeganda naye era abaaliwo babimanyi ne Gravity kati Gravity omutwalira wayimba kyolwo omukwatirako kati wempangisa ebyuma yalina manager nga bamuyita Karim mumanyi bulungi kati nga yasayininga Gravity kati nze ngamba Karim ngenda kuwa milioni 2 ngomperako Gravity era sayogera na Gravity wabula etutuuka mu show nze n'ebyuma byako nze nabatwalanga n'omuyimbi waako ate kakati wali agalamba wemeka nze ngenda solooza ng'alina oluyimba kyolwamaanyi zonna zino omwoto guli wapi Kampala ng'endongogi manyi gyakuba omuyimbi obutoyakola ebidongo naye omanyi okuva olwo Gravity yawamba ekyalo kati osobola omwepakako Gravity kati era otwala abayimbi kati tubala mu byalo Gravity bamba katereyo mu byalo so tomunyenya tobanyenya mu byalo kati nze nako bwentonze bwenkola
nze mmanya nti ono omuyimbi asinga kino nze tosobola kumpa show nga gwe Kenzo neneeteeka waggulu oteekawo ate kati nze mba nazeekola sente era mba nkuba ekipande nga Kenzo waggulu nga nze nzijanga wenoonya wano nga nenoonya eno nga olinda ku mulyango era Kenzo yaŋŋamba nenyogonya oli mugezi nnyo abalala wemba washo beetimbako eri waggulu naye kati kati eringa yange konze muganda wange ng'olimu esente anti kyovala omuntu ajja n'abuuza nibuya balinamu ettooke emmotoka abadde eno bakola emirimu egy'amaanyi naye kityo muzeeyi sente nga balina nyingi ate nga bakolera mu byalo kumbe mubala mutyo kati kati olina bebidewo mukoze homeland nga bwongambye homeland production kati olwani afuuka kabeje olina hit bebidewo alina hit nze kuva dda nagana nze segulumiza nga bwe nkugambye nze mbeera na mukwano gwange oshegedde era mukwano gwange ekirungi nti ffe twali tukolera wamu nga bwe mba ntegese show zange Dewa ajja n'ayimba naye nga naye ategeka ezize kati ffe kyetwakola twafuuka bapatana nga tutegekera wamu naye nga buli omu alinamu ezize okugjawo kiri nti lwaki ofuna nnyonje nga gagwenoonya nga tukola byaffe nga ffe kati nga gwaleeta abayimbi nange ndeeta abayimbi netweta abayimbi bamu naye nga ffe tubasasula kyekimu kati nga temuli mu kuzimba mutima nga nze nyizo zikubanga nyingi nemuwanako nemuga Blood gena mumotoka bakumpera emitwalo 5 nagamba Blood ngenda mupiya wala yena nga kankoye bakumpera ekyabirawo kibula twafuuka baluganda ddala nze naye tuli baluganda kakati kano kasobola kakubuusa maaso bweyagala oba toyagala njagala otukakase ebidewo tunasole zetumuwulirako ennaku zino nze omu kuba mukolako interview era oba okola interview yakakasa nti nze ndadda sayidi eri endala nabyakulira ola jemikalisa wabyogera ennaku zino sisuubira nti bagamba ogenda ebulyango tewerabira kambe ogenda ebulyango okola eki okola ne bebidewo nyotukakase gweyawukana otya oba naawe kati simanyi gwe muzzukulu ati mba n'abazzukulu mba n'abakola ki ate nga ate ye liida kakati ekituufu kiri nti Dewo wamaanyi okusinga nze mwebyo akusingako kubanga Dewo nno oyogula bakuvadde ebintu ebyo abirimu yatatulaga bulazi Dewo era obuuza Dewo oyo alina ekintu yakolanga nakirabako ne ku Yolesa Ekitone nga bamuleesa omuwala atifaanaganyako Dewo ngaakugamba kulaba oti nosirika nagamba gatta ogasemu enamba mekaawo omugamba ozaagazaki naga kale zisirikire gatta endala gattako endala noma nagamba kubadde ogamba 175 ngaekituufu zobadde ogatta simanyi saagala kwogera byesikakasa yakumyanga nagamba gatta botno nagamba zoogere oba olowooza nkulimba obuuzanga lutalo olumu yabikolanga era nga tumuyita wakinamba wekinamba wuyo yazze tumba naye Dewo ayinamu amaanyi ye nga yo munda ye nga yinza okujja naŋŋamba kyaleo tuyinza obutagiyimba era ogenda nemugaa naye gwerekera okuleeta eddogoli wano mu show zange zireetenga mu show zo alimu olw'omuntu omukwasijja kwogera nali ntegeka ekivulu eyo mukyalo nagane maye kubaja sintegera tonya mu kivulu kyo olwo nyinayo bamisaaki nemugamba ati lwali nagamba kati oba nga tonekuteeko mpa ku ssente kuba ejja kukuba walayi kuba atonya mpaka saa mukaaga ogw'ekiro era sewo bebidewo tomuyita wakuzannya mu ebyo nenze sisobola kukola ebyo kakati ye bwe yaddamu ebyo ate nange nalisire kati nze ngendeyo nga tegeza obiwakanya bagamba osobola ofunayo nze siina wadde maano wadde akaana k'ejjembe wadde akaana k'omusambwa nali sisobola genda naye kati yaabirina wadde akaana era nze kyennakola nze nange nenkola omulimu gwange omulala wadde akaana k'omusambwa genaasigala mu bibye nze nange nengenda mu mmotoka nze ntunda mu mmotoka mufuna ssente kati twayawula yakola ye era alyoke nange ndyoke era obwavu obunuma nga siina muzike nemuga Blood nga siina zikampa aye naye waaba tayina era nkubira nangamba Blood no wano wendaga neetaagamu 10 nemuga kiriyalo nenteeka oli tuli baluganda era ebintu byakola
yali alina obikola kubanga mwamulabanga byamulinga yali nga wabinamba nakola biki akanakemando gweko tugende maaso ate nze mukusesa Saziro chali mu Homeland. Tuli mu Homeland era babaguddewo bandi yaffe ejja kutambula kuba buli kimu tulina ebyuma tulina nekati nyimba ziringa meka by the way zokwede mu Homeland zinga meka zo sawa zino nne nyimba 10 empya nne nyimba 10 empya mu album na video emu yeyo je nakata Vanessa Liet mfikirira kati nolimba bayita nkongere sigenda gamba nti osimye nkongere kongere mazina go simye oba nkongere kongere sente zo simye nkongere ogakulaba yigwe sente mufunyamu sente bana sente tuli mulokoda tetukola kugaira muna waka gundi bebideo nga yenna agira mwaja agira mujizat oyazina ufunye toke toka ina sente nenange nya kati abachala kati zina kukaza ino mujala manya ga abachala obaba be unire naye kati yoraka bwino mujala abachala batu unire la zendi musiramu sebo ndi haji uli kwagala ofuna abachala abanje ayebuza mbu ali musiramu kale eriye kunya awo wonkuta offside eseka abaana bakusija tebabalira abaana mukyala eja yeeka kulira oli Saalongo myaka 7 myaka 7 abaana ba awe maya lwakuba basola waabwe mama waabwe wange si muzigo Saalongo akati awosobola okulaba amaanyi naye bannange mwebale kutulaba kati ogenda kati ngenda kulekera show njagala okulira abantu bakusanga bwa page zo abali mu diaspora abali mu Uganda abali yona musiba ze bali kuba kati basinga otulabe bambi bagala nnyo ebintu balwawo bala emyaka 5 bali South Africa ninga tebakulangako bonna batumire omukyala buli kimu bitegedde bannange amanyi dobozi Abudunyugunya musajja wo stage performer master Bapita Music Commando erinnya Kenzi yali ntuma yangamba goli Music Commando wane Uganda kuba okuba ebivuga oyimba ozina ozanya nangamba ne Music Commando nolecho basobo ne banyabo abadde banoonya kubanga abantu bamutufundo mbadde munoonya page zange enkadde zonna bazibba ekitufu bazitwala benalinga nkola nabo ne kati na page empya YouTube channel yange eri Abudunyugunya official Facebook kwesa Abudunyugunya, WhatsApp kwesa Abudunyugunya, Twitter kwesa Abudunyugunya, Snapchat kwesa Abudunyugunya, TikTok Abudunyugunya. Wonna wosanga Abudunyugunya yenze aliwo kasa kubako kali akagamba official. So enamba yange ya WhatsApp osolo kuba ku 0759 55 37 bano banina mikolo simanya biki by the way nze ndi broker bintu ebimu okutunda amataka okutunda emmotoka gwe ngoli eyo ngolaba abantu bakufeera nnyo gwe nkubira akasimu mwana wa maama owampeeza message ka WhatsApp kange nze nkunoonyeza ekintu kyekirungi by the way abantu abali ebweru mu diaspora bannange mbaagala nnyo abali Turkey, Oman, Dubai, Abu Dhabi abali mu America waliyo mukwano gwange nnyo yakola ne radio station bamuyita Sava Karim kizibu kyakuvako nga takubye luyimba lwange ayagala nnyo ennyimba zange Sava Karim nkwagala nnyo muganda wange era ndani awo waliwo Sengalo Bina Mama Sugar kwagala nnyo senga wange abali South Africa Cape Town Lodja banaye mwe namba agala nnyo namwe mwebale kunjagala genda wali muganda wange ku YouTube channel yange subscribe sharing yagala ennyimba zange nsaba bwe kasoko ojja ku simu yange 0759 53 awo bonfuna bulungi kanji kudire mu 0759 53 WhatsApp yange nolecho mbagala nnyo munsaba obuyimba bwange ku radio TV omwaka guno ate ninja sinta tugenda kuba buli wana yagali okunkyaza nga nzijanga muwa nga tuteekayo ennyimba mwebale nnyo mwebale ddala big up